abamu n'envizize balinga bagamba nti bajjako Museveni Kyagulanyi n'amuzza mu 2021. Naffe kati bye tukola tulinga abagamba nti Museveni yatandise okutufuka ku 2021 ku Kyagulanyi. Tubaddewo UID n'esasika nekola UID union kyali kitegeeza ki? Museveni atwala kase okuva 86 n'atuleeta mu 9 n'atuleeta mu 95 n'akola ne Ssemateeka n'atuleeta mu 21 n'atuleeta 2011 n'atuleeta 2016. Awo wonna abantu abo baali ludda wa enteekateeka eno namutaayiika tuleme kufuna Charles Byekwaso. Nsono ffenna abalemereddwa nti abadde Kyagulanyi. That is a white lie. Kubanga Kyagulanyi agobye ku State Square kujja kuba bagamba tayingira State Square gwegendawo. Ani gwaganye gwakutte emikono. Tibadanga atadde road block ekavule tolumba Museveni. Gwe mulumbe. UID yatandika ddi. Kyagulanyi yagiyiwa. Era ekyatutabula Kyagulanyi yaliwo. Byebiro bajjera ne babagamba era byonna kubanga bannamawulire babibateekamu nti Nuupu yaleeta violence wano. Ffe mu mupiira ekyo tukiyita Byekwaso. Abasajja bakatukuba golo 5 waliwo akwatidde mu penalty nti gwo tugobeza. Yo bamujjeyo. Yatugobeza bakatukubezi. So ekisinga obukulu buli muntu kyonna kyakola kasitaba nga atola ku Museveni. Ekikulu